Alright, mwasi mchema nafa abekumide ku PBS TV. Of course, as usual, nze Alpha Makuda Police and Always Genius aka Kibondo Kajuma on PBS TV. Twatukutusa ko program ye enungi eya Sports Vuzera. Naye ate mukaddo akona ko lwalero atusaze okubera ntino tutunulira ensonga ez'amaanyi da eziri mu kubera ntino zitambula wali ne wali amusonga zebe mizanyo wano mu Sports Vuzera. Asilizeka nino mukyala Breast Jose ajja kubera ntino atambula bulungi nnyo nafa onako lwalero anga tusunsula ebye mizanyo wano PBS TV straight to the world. Anjagala kutegeeza ntino ngataba kubera ntino tweyongerayo kakubuzeeko then tubera ntino tweyongerayo otegeere biche bikufa mu gwanga ya Uganda amachikopo ekyasatu muzigana PRG ate ko tadire chikopo ekya PRG ya Bungereza ebyo nabyo ogera kubera ntino obitegeera gwasi no wa Manchester United byo nabyo ogenda kubera ntino bifuna wano PBS TV. Ankola musiza konyo omulabi waffe omulungi era nkusaba okutambulira wamu naffe nga tukutuusaako byonna ebigenda okubeera mu byemizannyo ne munange Juma. Alright, otali kumala budde onako lwalero nzikira tandikireko wali ku KCCA Kampala Capital State Authority Football Club jukira ntino balo bebakulembedde kibinja ekyasali muziganda PRH otogera mukadde kano bali ku kimesa wagulu balina obone buli 10 mu mipiira ena jukira ntino Uganda asate mu Premier League abali mu match day 4 naye ngate otogera mukadde kano KCCA yakazanya emipiira ena asodo kwentina wangulako emipiira ziri esatu akoze amaliri ga mupira gumu omupiira gumu ogwe yakola amaliri gwe mupiira ogwa bulu era omupiira gwasimye kwentina zanyi asodo kwentina kuba nafu aba Bright Stars ego yabade emu ku 0 wali ku Kavumba Recreation Ground nenga ate kutegeeza nti ompira gutugwa bade mwangu naye ate olensonga nti KCC erina abasambi na kuzino abenkizo abasambi nga ba Gavin Kizito abasambi nga ba Shafiki Kukiriza abasambi nga ba Derek Nsibambi basobodo kwenti bateka performance atejo kwenti Derek Nsibambi yatera ne goal eyo yasobesa banafa bakese kubera kino bafuna obwanguzi buno nga bakuba banafa ba Bright Stars nekiba twala wagulu ku kimeza eno bateka kubera kino bagenda mu international break juke anti international break negenda kubera kino jamu masawo Uganda mageno kwenti na chaza egwanga area South Sudan wali ku Mandela National Stadium anyway nga tuche yongerayo ku kikopo kino Stade Uganda Premier League ngutegeza kino emipira mingi ezigenda mu maso era ne kuna ku romukaga tugenda kulaba omupira wakati wa club ya wakati wa kilabu ene ya Virange ezanya ko ne kilabu ya Vipers omukulu Jose kilabu ya Vira tuzenga tujiraba omupira gwasemba yasobola okula ntine kuba kilabu yabanafa aba abule go zali bili kwemo wali ku Mutesa 2 wankuko stadium vile no mukola ko olokuba ntino ba defending champion abekikopo kino bebato asone wedde kicho basubiramu ko bakolawo nadala ku mupira guno gwa Vipers atenga Vipers ya kuchaziza Anze ngamba okusinzira Villa webadde ezenge ekola obadde ogiraba ngejja ekola bulungi nnyo zira ngamba nti ne ku mulundi guno era esobola okukola ekyo ekituufu kyebadde nga ekola. Okay. Yeah. Olwensonga ntino obanga otegeeza Villa kazanya emipira ziri esatu esobola okuba nti ne wangulako emipira ebiri ate nekola amaliri ga mupira actually ewangudeko emipira ebiri ne bagikuba omupira gumu omupira gwe bagikuba gwe mupira gwa Mbale Heroes gwe yamukubira mu Mbale State Stadium Mbale naye ate yasobola okuba nti nakuba bull nakuba ne banafa bambala City goals ali 4-2 ate Vipers byaddala season eno tulaba kubera ntine etegerekeka olwensonga timu yakazanya emipira esatu naye ate ewangudeko omupira gumu gukagwe yakuba express goals ali 3 kubwerere naye ate emipira ebiri yasobola okuba ntino eziruzinga actually ya losing omupira gumu ogwa nekenge mukuba 3 emo wali ku Philip Omondi Stadium then ate nakola amaliri ga 0-0 ne Lugazi Football Club buli omu yali asubira ntino Vipers esobola okuba ntine genda enajembe nejayo either win akana nga bali bagisubira win mukulabo ko kiche cyane misalo za Vipers okoya tino ifuna yo win adala enajembe ku Lugazi ate ne kirala ngokireto okoya tino kigata ku mupira ogibagenda okoya tino bakyaza ko Villa nze ngamba nga woze olaba ntino mu mpira esatu Villa yakawa Vipers mu mpira esatu ewangudeko ko ompira gumu nungi nnyo nate ne Villa nayo nungi ne bolaba ntino baze batagala nze ngamba Villa esobola okujayo bulungi ompira guno. Okay. Alright, ndoza gwe na following on PBS TV njagala kutegeeza ntino Villa kyesobola okuba ntino ekola jukira ntino balina coach omukuru Molo byekwaso jukira oli omuzungu yaliwo omusabia omukuru Dusan Setrovic yatambulamu oba yakangame ntino yegoba ku club ye nagenda so kati amawulira gali mu nku bagamba ntino ne micho wali nemicho wali atero kujja mu training nga nasobola okuba nti nayambako abalenzi bano naye nga ati njagala okutegeeza omupiira gwa Villa katusoke tugwesonyiwe tusobola okuba nti tujja gukonako maybe nga bamaze okuba nti baguzanya twagala kutunira ku mupiira guli ogwa Mbale Heroes ne URA ejukira Mbale Heroes ye akasawe kali akambale State Stadium yakafula katiro era atero okuba nti nakubirawo abantu yakubirawo ne Villa goal yali mu kuwerere so kati URA omukuru Alex Isabire ngogende Mbale olina okutegeera nti wogenda wali katiro abagiswa ajja kuse
Anyway bamasaba bali bagamba bakwesunga era bagamba ntino gwe mupira go balino ogwangula juke bakazanya emipira 3 bawangudeko mupira gumugo ko bavira ate ziri ebini baziruzinga baluzinga kwa Experience M0 ne baluzinga ku Express BM. Jose olowooza mbali rozi of course ba newcomers mu start mu Uganda Premier League na hiti sugwa mulundi gwa bwasooka ogamba ntino ogusoso kuyatira ba mu kikopo kino nedda kangamba ntino mulundi gwa kubiri like kito subira naddala URA ayinza ogenda okupickinga win ku mbali rozi embale yanze ngamba akisobolera ddala kubanga naye formu ye simbi yadde nteno ogambye ekyali mpya naye eri ajja kusobola okujjayo bulungi nnyo omupiira nze nga bwendaba. Okay, Mbale Heroes. Yeah. Alright, kale. Oye omukyala Jose agambye kino Mbale Heroes jasobola kwantine eje omupiira guno wali embali. Naye ngate ndowooza ensonga za sati mu Uganda Premier League katuziye sonwe tubentiro tutulira ku nsonga ya Uganda Queens. Jukira nti Uganda Queens yavuddeyo ne vayo omukulu Joseph Port coach w'eggwanga ya Uganda Queens naita abasambi 27 abagenda okuba bayambako Uganda mu mpaka eza AFCON qualifiers 2025 wali mu ggwanga erya Morocco. Eranga kuno kuliko abasambi 10 bonna bavudde mu league ewaka start mu Uganda Premier League then abasambi abana bavudde mu KCCA Football Club mwe muri noli omusambi asambirako esomero eya Jipra mu kibuga ky'Ejinja omusambi Shafik Kukiriza eranga agusambira club ya KCCA ndagala kutegeeza nti omusambi bamulazaka erinya erya nana nenga ate performance y'omusambi yo nungi Uganda Queens eno nadala ojukira ntino eina otogera saa zino obone buli buna yawangula ko mupira gumu nekola amaliga mupira gumu otogerera mukadde kano coach yamaze okuyantina ayita abasambi kwe kuli no musambi Travis Mutiaba yasobodde okuyantina agenda mu Faransa ku mu Faransa ku timu gyebayita FC Gildon Bordeaux wenjokera bayisana ajja kuba reporting ano okuyantina agenda mu camp olowooza Uganda Queen bikibi elimento okuyantina ekola okuyantina efuna win en waka jukira eri waka Mandela National Stadium. Anze ngamba Uganda erina kusooka kwetereza muko mu defense yayo kubanga botunulya gyeri emipira ejibadde jakagwa obadde olaba ntino Uganda ebadde ejijjeyo bulungi ddala kubanga ebadde yekulembedde ziri eri endala nga yezikulembedde n'obubonero buna nga yeri ku top kati awo nze ngamba Uganda ejja kubesobola okujjayo bulungi nnyo omupiira guno kasaba nga bagira bulungi nnyo ne coach awo bajja kusobola okijjayo. Okay. Yeah. Nainga atinyaga kutegeeza nti n'omukulu Dennis Omedi coach yamuyise bulungi nnyo olw'ensonga nti yavudde n'agamba nti Dennis Omedi is a professional footballer era is a man of is a mature player. N'agamba nti nosobola kubeera nti nongana kumuyita ku squad yange ate ojuke ne goal yakuba wali mu Bafana Johannesburg mu South Africa nga Uganda ekola amaliga goals 2-2. Nainga atinyaga kutegeeza nti ensonga ya Uganda Queens nze mu club okwange like abasambi enaku zino coach bayita atera nnyo kuba wa space atera nnyo kuba wa freedom okwentino basamba kibagala mu kisaawe ekino kikuyamba omusambi okuwa kyasobola 100% than okusindika omusambi mu kisaawe naye ate omusindikide ku instructions okumuwa ebiragiro nti genda okole kino genda okole oti kitegeeza oba oli kumuli mitinga okubeera ntino agezaako okola ekyandibadde ntino talimit kuyantina akola oba ekyandisinze kwawo olowooza Joseph Paul okuva na wa freedom abasambi bano abakola kirungi. Anze ngamba omusambi okumuwa okola ekyo kyayagala nze ngamba kiba kimwongeramuko wata amaanyi nafokasinga nnyo bulungi ku mupiira nti oba tomutaddeko pressure nga tomutaddeko nnyo kibeera abo asobola fokasinga obulungi ku mupiira nakugirayo bulungi omupiira gwo nga bw'ogwagala. Okay. Yeah. Alright. Njagala kutegeeza ntino obudde butwalaganya naye nga ate njagala okutegeeza katugende wabweru w'eggwanga asooke tutunulireko biki ebiri mu kutambula wabweru w'eggwanga naye nga ate sinaba kwerekereza njagala kutegeeza nti gwe wenna omuwagizi naddala nga omuna Uganda naye nga ate owagira Andre Onana owagira Manchester United Cameroon erina omupiira n'eggwanga erya Kenya jukira Kenya balina kisaawe ekitukana n'omutindo ogwa CAF oba katugeze ne actually CAF okubeera nti nevayo okuprovinga ebisaawe bino naddala nti oba birimenti okuyanjira ekyaza emipiira so Kenya abalimenti okuyanjira azanya Cameroon jukira Andre Onana kuli yajja wano abana Uganda bangi nabagenda nambo ne bawagira Andre Onana bali bangi ne bamulaga omukono gwa waggulu essanyu lyali lingi ate kuno of this same round agenda komawo naye ate eggwanga erya Kenya olwokuba ntino bali mu kukyaza omupiira bavudde ne bategeeza ntino tebagenda kukkiriza bawagizi kuyingira kisaawe kya Nambooli omupiira gugenda kubeera behind closed doors nti olw'ensonga Abannayuganda bagenda kukkiriza mu kisaawe naye nga kujja kuwagira Kenya mu kifo kya alatha bagenda kujja kuwagira Cameroon because of Onana. Yeah. Ate instead Kenya yandiyagadde Abannayuganda bawagire ki Kenya olwokuba it's just a neighboring country naye ndowooza gwe wena ali mu kwesunga okulaba ntino olaba Andre Onana
wali ku Mandela National Stadium munnange ebyo si birungi olw'ensonga omupiira guli behind closed doors ekitegeeza nti no tebakkirizamu muwagizi wale n'omu okuyingira mu kisaawe wekityo so awuge mawulira gali mu kufa koonana gwe Manchester naye nga toli muna Uganda njagadde embeera ntino kakutusaako ku mukadde kano beera ntino kafuna anyway nga tugenda wabweru njagala tugende ku mipiira zigenda okula nzisambibwa ku lunaku olw'omukaaga ne ku lunaku olw'Essande mu kikopo ekya Premier League ya Bungereza nga tutandike n'omupiira gwa Manchester ng'akyazaako Fulham Manchester ali waka okubeera waka jukira omupiira gwasembayo yali azanya Newcastle nakola amalere omupiira gwo bali bamisinga mu Rodri bali bamisingamu ne Kevin De Bruyne nze ndowooza okumisinga Rodri ne Kevin De Bruyne tekiremesa Manchester kuwangula mupiira Anze ndaba nga Rodri okusinzira nga we bakoze ku weekend nga bazanya Newcastle nze ngamba okubulawo ka Rodri ne Kevin De Bruyne kwakoze egundi y'amaanyi nnyo ntino kyakyankalanyizaamu nnyo okujjayo amaliri ate nga bazanya Newcastle si ye timu ebadde ekalubiriza ennyo Man City naye olaba nti no nga bamisinze omukulu Rodri ne Kevin De Bruyne nze ndaba nga ne bakola amaliri ago nze ngamba guno omupiira nagwo guyinza obbabeeramuko omuzibuzibumu okay olw'ensonga nti no Rodri kyakuwa Mateo Kovacic batasobola kukikuwa ate ne Kevin De Bruyne kyakuwa Ilkay Gundogan tasobola kukikuwa because balina kye bayita like waliwo kye tuyita personal decisions nti omusambi ayinza okuba free kick oba ayinza otwala personal decision nagamba nti ngenda kuba mu katimba oba kanshooting omupiira mu katimba naye nga atakikola because of his decisions own making nti okay Gundogan asobola okusalawo naye ate waliwo pass Kevin De Bruyne zaako ne zigenda ku Haaland nolabanga mutuufu ebyaddala nga yo eri just exceptional nga bayambagana like ekirala nti Rodri asobola okukola ebintu ebirungi alakamenti no ebintu bingi nnyo mu game asobola okukola tackles ku musambi asobola okukola assist like creating mixes ziva mu goal asobola okuwa like katugeze okubeating aba opponents like okuattacking omupiira n'abawambako omupiira nakuleta naddala eri banne like era kyobola banga mu mupiira guno n'omukulu Haaland yabadde nnyo dormant mu mupiira guno tempiira jamulemye okuteekayo maybe olwezo injuries ezibadde zimuyambako kusobola okuteekanga omupiira mu katimba olaba nti no gwamukaluubirizaamuko but singo gamba nti no Haaland yamesinze kangamenti okufuna emikisa ezo ekitegeeza nti no Kevin De Bruyne ne Rodri baba playing part nene nnyo kumuleetera emipiira ezo ba playing part nene nnyo mu timu y'amanafu aba Man City naye ndowooza nti no Pep Guardiola alina as options alina Ilkay Gundogan alina asobola okukwata Bernardo Silva n'amuzza mu makati n'amugyayo ku wing n'abeera nti nalipresinga bulungi nnyo ekintu ekyo musajja alina pulaani okusinziira nti nabaze atwala ku bikopo ebiwerako nze ngamba eddibu eryo ajja kufuna engeri gy'alifokasingawo okay katwogere ku mupiira gwa Arsenal ne Southampton Arsenal omukulu Bukayo Saka yavudde ategeeza nti ekikopo bakitwala ekikopo bakyagala okusinziira ne performance gye bazenga bateekawo bakamala season 2 consecutively ngamba mabega wa Man City kati mukulaba okkiriziganya ne Bukayo Saka nze Bukayo Saka nja kukkiriziganya naye kuba olaba foomu ya Arsenal kweriko kati basamba bulungi nnyo omupiira ne bolaba nti no bayinamuko captain taliiwo ne olaba nti no kati omupiira basobola ogwe like ne bagutwala bulungi nnyo mu maaso nga captain wabitaliiwo badefendinga bulungi kwegamba balina abaana abafaayo nnyo obulungi abalina team spirit ey'omupiira maybe nze kyesobola okwogerako kyekino Bukayo Saka okuvaayo saazi nayogera nti n'ekikopo akitwala oba ekikopo bakyagala nze ngamba kiri tu ale like bakazanya emipiira 6 bali meant kuzanya emipiira 38 kitegeeza nti babuza emipiira 32 okubeera nti season bazimalako naye era okusinziira ku Arsenal nga bweri nti ejja kugendeera egenda bweto maybe bajjanga kubeera nga beesingako nga goal difference butono kubanga otunja season eno tiimu nnyingi ezaagala nnyo ebikopo ezizze nga ziraga nno zikyagala otunulira banaffe aba Chelsea balaga nti no ku kikopo kwe bali bakyagala otunyakawo ne Aston Villa nabo bakulaga nti no ekikopo bakyagala ne Man U nayo giteekako wali wakakikuba naye ekikopo ekyagala akati tufokasingeko kondooza kuzine no wakiri 5 ezibeera zikulembedde naye nga nze ndaba banaffe aba Arsenal asi kukuba nnyo naye tebalina mu top 10 okitegeera ekintu ekyo kati nze ndaba nga banaffe aba Arsenal balina omutindo mulungi nnyo omukulu ategeka bulungi nnyo abazannyi be ne bajja baana ne bakola ekyo kye basaanidde okukola mu muzannyo nze ndaba nga Arsenal at least omulundi guno ejja kusobola okutwala ebikopo nga wakiri 2 like
oyogedde ku nsonga ey'okutwala ekikopo oba ebikopo bibiri ekyamazima n'engamba bannaye kati soko tunulire Arsenal ezenga ekola ebintu ebyenjawulo season ewedde actually season 2 emabega naye ng'ategeeza okulaga nti n'ekikopo ekyagala kukitwala but ubanga otegerezezza waliwo ebintu ebizenga biremesa Arsenal okutwala ekikopo like waliwo Bukayo Saka watuka kadi na losing form nga kugamba omulaba ali just off form ate kirala nolaba ntino waliwo emipiira zibasula obubonero nga twali mente kuzisuula omupiira jukira season ewedde Aston Villa akukwata home and away bubonero mukaaga akukuba 2-1 alava 2-0 ku Emirates akuba 1-0 ku Villa Park nze ngamba ensobi Arsenal yakola season ewedde nze nsu yazigiddeko nnyo ku mulundi guno kyova olabanga eri focused nnyo ejja kuba etereeza bulungi Okay, kali. Nsonga ya Arsenal azanya Southampton kunaku olw'omukaaga ndowooza eyo katugiveeko tujja tutwongera okubeera tugitema mu mansi eyo obujja katugere ku mupiira gwa Manchester United ng'ezanyako Aston Villa bwe tuggalawo nagwo tube nti no tukita Cristiano Ronaldo, Messi n'abalala bangi ebyafaayo by'omuzannyo. Alright, mukulikeyo mukumulamuko naye ng'ate tukyeyongerayo wano PBS TV ne programu yaffe ya Sports Vuvuzera. Ndowooza ensonga tukone ku mupiira guli ogwa Manchester United ng'azannyako ne banafa Aston Villa. Jukira Manu agenda kwawe, agenda ku Villa Park. Ku Villa Park awo last season, Villa Park Aston Villa yakubirawo abantu. Yakubirawo Man City nakubirawo ne Arsenal abanene. Ate jukira zile mipiira Eric Ten Hag azeetaaga. Otherwise, wataziwangula ayinza okwesanga nga bamugobye ku Man U, nga bamugobye ku Old Trafford. Kyekyo kyennyini kati bw'otunuulira emipiira 5 egisembyeyo gundi Aston Villa awanguddeko gumu Man U n'akuba emipiira 4 both home and away kati okusinziira ku foomu ya Man U nga bweyimiridde okulaba nti omukulu Ten Hag agenda kuba yetaaga emipiira gino nze ngamba ate mweyo pressure mwayinza okukolera ensobi ey'amaanyi ate ne bayinza omukuba omupiira kubanga olaba Aston Villa ku ttebe eyimiridde bulungi ebadde zanya bulungi eri mu kyakutaano ate otunuulirako ko Man U ate yo kati olaba nga waliwo ko wayinza obbaawo ko pressure. Okay. Olowooza okukomawo kwa Bruno Fernandes naddala nga bamuggyako red card gye yafuna nga bazanya Tottenham Hotspur olowooza kuyinza oyamba Manchester United okuba nti ne wangula Aston Villa? Okujjako Bruno Fernandes red card nze ngamba nga wali captain kibadde kikola mawulire nti captain taliwo lwa red card naye okumuzza nze ndaba kiyinza okuyambako banaffe aba Man United kubanga Bruno Fernandes abeera nnyo alabika nnyo mu kisaawe nga akuba omupiira gwe bulungi tagamba nti noba naabula naye aba alabika mu kisaawe nga agunoonya bulungi. Anyway nze he is a captain naye ate emipiira ezimu tumulabye nga abeera naye nga temanyi bagikuba so nze ngamba niwe yali badde ne red card n'atula emipiira 3 ezo. Sebo oyo omusajja ate ne mani yandiyogedde n'okubeera nti ne performinga bulungi. Sebo oyo omusajja alina kyankizo kyagatta ku bannaffe aba Man United era babadde bagize eddibu dibadde ddene nnyo kyova olaba nti we bamuggyeko red card eyo ate abagizi bazzeemukko ku maanyi kwadde olaba nti tugendagenda mu weekend temuli mu captain emipiira 3 gyonna temuli kyo kibadde kigenda bakosaamu. Wandiba mutuufu olw'ensonga nti ali so wasteful naye ate akuletinga emikisa ezivaamu goal. So anyway nga tumaliriza nga tumaliriza njagala kutegeeza ntino obadde ne Kiwano Kajuma ne Brest Jose ajjukira ntino banafa basede First Enterprise bateekamu akasimyo okugira ntino ofuna programu eno ennungi eya Sports Vuvuzera naye nga ate Brand Sechito Pasco omuziku abenge yabadde ku kamera okugira ntino akutuusako ekifaananyi kirungi nga tusiibula abalabi baffe bandyagadde maybe okutegeera naddala social media platforms okozesa ino basiibula. Nkozesa Brest Jose 1 ku TikTok nyinayo account oba oyagala nnyo ebintu ebya sports osobola okugendako ku TikTok ate n'followinga ne updates ennungi. Kale mubadde balabi balungi ngamba bugambe kino atakumira mpeera bankomere.